Tuli mu struggle. Wanje? Tuli mu struggle mpola blood. Amina so kumpa yeda chikemo no yegera ne Mr. Meka Uganda. Naje kuwate da. Okay kati muchala wo mubwati. Abadde ngambye mukubeko surprising ka kubulirenga waawulira bakwagala. Mwagala nyo mungabe. Wanje? Nange mwagala nyo mungabe. Angambye nti Kim amanyi bulungi erinnya lyange era bw'ona omukubira ajja kwogera erinnya lyange kiri ky'omuganda wange. Bw'okubuuliza nti omumanyi oba just omumanyi. Kale sokuba basome mukyala wange. Gw'oba oggundawo erinnya. Mazima. Ate kati enda sekretari kwa inagamba. Ali ludda oyo yagamba ali abroad ali Uganda. Owaayi wano omuntu ateekawo obuteesa ennamba. Ekisookera ddala abali abroad izo sirya makadama. Kiddamu nga bw'okyogedde. Oyo Sharifa njagala nkuwulire kimanyi ko oli omukulu. Kwali akuwulira wamma kwali akuwulira. Sharifa ze tebanteeka ku bino bintu maani. Okitegedde eyokoze errors sirya makadama ekyo njagala nkuwulire. Ndi musajja mufumbo from today nesonyiwa okategedde. Wanje mugambe. Mpulidde oba nti temutawulidde. Lindako nyabo yo. Mazima. Meka sina kyakwogera mpulidde buwulizi kyayogera kiwulidde bakugamba yabo eziri musajja mufumbo gw'ozanyirako please nesonyiwa kategedde owulidde nnyabo kye bakugambye nekamaliza stroke eri mana stroke ndi wasa right now omukazi kano yagala obe namba bbiri. Okay papa nkweyanziza nnyo ebigambo byo muganda wange nkwagaliza olunaku olulungi we bali kwagala struggle. People power. Our power. Nope everywhere. Everywhere nope kyakulanye yaddako. Amina omwana ono mugamba agwemu akajanja kuba yazze wano ng'agamba omusajja wange mulina bwenti mu ttaano. Ajja kuba bulungi. Era nze wange kuba abeera waabwe tawasanga nze abeera waabwe tanava mu bakadde baabwe. Yagenda weeru akole agenda akole anonyeze kikulya magala eddiba. Abaana agenda okuba mu Uganda enteredde. Kyakabi muganda olunaku olungi kankwerekeze neme kulya time. Big up on yourself my brother. Big up. Basaba manya bonse Mr. Meka Uganda olunaku lwero program gy'oliko